omusajja gwe babbanga tayagala teri musajja gwe babbanga tayagala buli musajja wookera ku makya n'owulira nti omusajja yagenze lesire kwini manya gwayagala gwe takwagala bannange teri musajja gwe babba ate n'ekirala emubuuza musimayo babongezeza akameeza mwe muteekako mmeka what do you contribute abasajja nakusonera banoonya alina kye yeekoleddewo bw'oba olina kye weekoleddewo mukwana omusajja akwagala okufiirako naye nga tolina kye weekoleddewo era ojja mulaba apepe ya najjo eriya alina kye yeekoleddewo nga gwakulekawo ng'okanyagamba ye munene sina mulungi kyokaza nesewo mukwano gwani agambye yali anoonya bulungi na bunene abasajja be banoonya temuli bitegeera naye woolikeera kumakya n'otegeera nti gwenga gw'omuntu gwenga gw'omukyala you should be your number one priority. When you are happy, the entire world will rotate around you. That is what I can tell you. So to my beautiful women out there, let us work. That is what I can say. Just adding on what Lucky actually said. Because Lucky gave straight points. Lucky for you. Omusala omusumba avuma omusumba gwe mubuuzo ekibuuzo gw'oteredde obulokole baabusiiga enziro bano abasajja sina basumba labule bannayuganda kubanga onayinza okuba mwanawo oba taatawo basengaawo oba mwannyoko yagenda mu makanisa bwe kati n'alimbibwalimbibwa muvumirire ebikolwa ebyo abasumba babikola babireke bakyuke nze nvuddeyo ŋŋambye omusumba bw'aba ng'afera ebyamagero era ngabba abantu oyo si musumba mumuleke bano si basumba b'abalokole beeyita bweyisi olutalo lwe tulwana lusinga omuntu okwogera ekigambo n'oli ekigambo olutalo lw'abalokole lukyasinze kwe kulwanyisa bannabbi b'obulimba abasumba b'osinga okulaba nga bavudde ku mulamwa tebalina abawabula twagala kwebaza Katonda nti olukuŋŋaana lwaffe olwasoose mu nkuŋŋaana 14 zetugenda okukola nga twetolola Uganda yonna lwabadde successful lwabadde n'obuwanguzi bunene nnyo era lwe lukuŋŋaana olusoose okubeera nga lwe lunene ku saizi yalwo mu Uganda yonna mu history y'obulokole bwe Uganda. Twabadde n'abantu akakadde kalamba miliyoni namba ey'abantu yazze netuula ku yiika 15 yiika 15 nesifuka yiika 30 nga tosobola kulengera abantu gye bakoma nagyo basookera. Katonda yatukoledde ebirungi ebyekisa ti mu crusade eno abantu bangi nnyo bavudde mu bibi byabwe bavudde mu bikolwa ebikyamu ebitawaanya ebibuga ebyalo ne communities ne bajja ne balokoka era tukkiriza nti olwakino ebyalo bingi ne communities nyingi zigenda kutereera kubanga abantu bawadde Katonda obulamu bwabwe. Twalabye abasamize nga balokoka ababadde notable, twalabye emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga girokoka sigamba nti 10 emitwalo n'emitwalo gy'abantu olw'obungi bw'abantu buli kintu kyabadde mu mitwalo na mitwalo abalokoka abawonyezebwa. Katonda yatulaze nti bannayuganda beeteeseteese okusambira emabega covid ne covid byaleeta okutandika okuzimba obulamu bwabwe okugenda mu maaso. Essuubi eppya eryokulaba nga abantu ba Katonda benyigira mu kuddaabulula obulamu bwabwe lyalabiseeko ebunyolo era twebaza Katonda nti bunyolo yaleze ku kyatalabangako. Districts 8 zatwegaseeko ate ntwegasibwako ne district endala nga 3 eziri ku njegoyego za bunyolo nazo ne zitwegattako. Twebaza Katonda olw'ekyo. Twalabye abantu bangi nga bava mu bana abasajja abeeyita bakatonda. Omuntu n'akula n'alya akalo n'agenda n'akosa ne kaabuyonjo n'akula n'afuna n'ekirwadde n'afuna n'envi naye najja n'akugamba nze Katonda ng'ate ofaanana nga nze nga naye weebaka n'ofuluuta n'ofa n'obulwadde obumu obw'enjawulo. So abantu bakitegedde nti bannange Katonda gwe twetaaga agenda okutuyamba talina kutufaanana oba kufaananya bizibu byaffe naye. So twalabye emitwalo n'emitwalo mingi nga giva mu nzikirizo zifaanaganako bwe zityo nga zidda ewa Katonda. Crusade eno yekyasinze nga bwe ŋŋambye obunene mu bulokole bwonna obwa Uganda. Lwaki njogera bwe ntyo? Saagala kugeraageranya nakubanga akompitinga n'enkuŋŋaana endala ezibaddewo naye njagala kubakubira kifaananyi nga neebaza Katonda. Enkuŋŋaana ze twalabye ennene ennyo mu Uganda lukuŋŋaana lw'omugenzi T. Osborne
lwali lunene nnyo. Reynard Bonki naye mugenzi lwali lunene nnyo mu Uganda. Enkuŋŋaana nga Preflodola yajja yali Namboole, enkuŋŋaana nga Benihin yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana ezo zaali nnene nnyo era nga zikyasinga okuba nga nnene nnyo mu Uganda. Naye jjukira enkuŋŋaana ezo zaali luddawa. T. Rosborn yali Lugogo. Bw'oba ogenda kuteeka abantu e Lugogo mu kisaawe okisobola okuteekayo abantu emitwalo 2 kale 3 kale 4. Jjukira nayogedde miliyoni namba ey'abantu. Kaakati bw'oba ogenda kuteeka abantu mu kisaawe ekya bulijjo football pitch ebaamu mayiro ebaamu eka emu. Ekisaawe ky'omupiira kibeeramu eka emu. Kati osobola okuteeka abantu bameka mu kisaawe ky'omupiira ku eka emu. Bw'ogenda Namboole wali emitwalo 4 bw'obadde enkuŋŋaana ennene ennyo. Kati bw'okozesa n'omuddo osobola okuteekayo abala emitwalo 4 emirala kale n'oba emitwalo nga 8 kale oba kale emitwalo 10. Jjukira nayogedde kakadde k'abantu. Kyovola tetwagenda mu bisaawe bya bulijjo. Twali tumanyi abantu tebagenda kujyamu. Nga tewali kisaawe mu Uganda ekisobola okumalawo abantu bano. Twapangisa ekyererezi ne tutwala greda ne tukisenda busenzi nga kiriko eka nga bwe nabagamba eka 15 ne twagenza okwekanga nga tutwaliddewo eka endala 15 neziba eka 30 ku 30 ezo ne tutatumala aba ne beekubira ekisiko ne bakirinnya bulinnyi paka nga bayimiriddewo ne bajjula paka mu tawuni ne tubeera n'abantu abali ku street nga oba tebalina wakulaga balemedde ku street tebasobola kula bawulira buwulizi wabalengedde ne ku screens. Enguudo ne zijjula obukubo ne bujjula. Twalabye kitutalabangako mu Uganda kubanga ndowooza Katonda atulaga nti abantu bayala era baagala okwagala Katonda mu ngeri empya. Lwaki abantu bajja mu nkuŋŋaana zaffe nga luno olusoose? Ebintu bimwe bitwalabye okusinziira mu basumba ne bitwayogedde nabo. Enjala weeri abantu baagala okulaba nga bamalawo ebizibu byabwe nga bakozesa maanyi ga Katonda okusinga okugenda mu busamize n'ebirala byonna. So enjala ya Katonda weeri. Covid abadde mungi mu Uganda oba aleese ebyenfuna okusanyalala. Kati abantu bawulira beetagayo essuubi eppya n'okubanga baali tebasobola kusaba na kuŋŋaana luli bawulira nti waliwo essuubi eppya ery'okuŋŋaana. Ensonga lwaki bajja mu nkuŋŋaana bwe ziti. Ekirala obubaka Katonda bwe yatuwa obw'okuyimirira okutereeza eggwanga oba okugamba basumba ba Katonda bannange muve mu busamize ate nga mwegatta ne mu bulokole. Muve mu mpisa embi ez'okubba abantu n'ojja ku kituuti nga gw'omanyi nti ogezze kubba bubbi bantu n'ogeta ebyamagero n'ofera obujulizi n'ogulirira abantu bakwogerere nga bw'olina amaanyi. Bw'omala okubalaga mbu olina amaanyi n'obaguza amazzigo n'obaguza ebintu ebirala. Ebyo ebikolwa bya bannayuganda babikyawa banoonya ekyamazima ti njagala omusumba ayimirire nga mmanyi nti mazima ddala ono agenda kuntuusa mu ggulu. Kati eyo wabaddewo enjala eyo kubanga mujjukira obulokole babusiiga enziro. Bano abasajja sina basumba. Mulabye ku stories ez'enjawulo ezibadde zigenda mu media, so si media yaffe yokka. Mulabye ku butambi obumu bubadde ku television ez'enjawulo nga NTV, NBS n'ebirala nga bakulaga nti actually waliwo documentation eraga oba waliwo ne investigative labule bannayuganda kubanga ono ayinza okuba mwanawo oba taatawo basengaawo oba mwannyoko yagenda mu makanisa bwe kati n'alimbibwa abalaba bakwatirayo mu businga obusabirwamu abalala n'abagamba ngenda kusiiga amafuta mu bifo ebyekyama ng'omukyala onsobole okuggyako omuzimu ogukutawanya ne mwami wo. Ogende ngo mwami wange ankuba, mwami wange tanjagala nga nze ntegedde baakuloga naye ekyakuloga eddogo njadde kujjako nga nkozesa okusiga amafuta mu bifo ebyekyama n'alyoka akutwala mu kasenge. Ogenda okuveeyo nga omwana wo wa myaka 16, omwana wo wa myaka 2, mukyala wo wa myaka 23 bamugesegese bamutawanyiza. Kati ono ayinza okubasengaawo sisitawo. So bannamawulire mutuyambe mu kifo ky'okusiiga enziro ate abasumba bavaayo okuvumirira ebikolwa ebyo. Muvumirire ebikolwa ebyo abasumba babikola babireke bakyuke kubanga mba simanyi lwaki osobola okutumbula obubi gwe nga munnamawulire ate n'onyigiriza amazima. Nze nvuddeyo ngambye
omusumba bw'abanga afera ebyamagero era ngabba abantu oyo si musumba mumuleke. Kakati bwe mmala okwogera ekyo oyo omusumba gwenjogeddeko najja n'akuwayo emitwalo 3 naga mwana kanzitire kasitoola ako tunula eri tokwogerako kanyigirize ka editing ka deleting namwe ne mwedeletinga nawe obanga yenyigidde mu kikolwa ekyo ekyokutulugunya bannayuganda. Sinze nze kanze njogedde bino abasumba abalala bavuddeyo ne boogera bwe batyo. Lwaki amawulire amalungi agayamba bannayuganda ate muganyigiriza ate obufere ate bwe mutumbula? So bannayuganda bannaffe bannamawulire, I think the time has come for us to stand on the side of truth. Tuyimirire ku mazima tuyambe bannayuganda. Owa poliisi avuddeyo agambye wegendereze wano waliwo abakuba obutayimbwa bagenda bakuba ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 ogw'ekiro temuyitawaawo bajja kutta. Waliwo abakuba obutayimbwa kati olumala okwogera bwetyo nannyini kuba butayimbwa najja gwe ku journalist naga nti gwani PLM whatever oli ku .com ki oli social media ki simanya oli kwani bloga kwaka 5 abo baveeko bwe tugakuba amawulire ago. Kati oba oyambe bannayuganda era buli muntu bw'alifiira walinga asala n'afa tolowooza nti naawe omusaayi gwe gugenda kubeera ku mutwe gwo. So tuyambe bannayuganda twenyigire wamu ffenna, gavumenti, poliisi, abasumba, tunyigirize ebikola ebyobubi ebitali bya butuukirivu, tugolokose obutuukirivu n'amazima, Uganda ejja kutereera. So yensonga lwaki bannayuganda benyigidde nnyo mu kikwekweto kino ekyokulaba nga Uganda edda obujja n'abasumba nga badda ku mulamwa gwabwe. Kino ekyokuba nti abasumba gye bali bakozesa obwana obuto nga babakozesa ebyebisiyaga myaka 16 n'akakwata lwampaka n'akalya ebisiyaga, ebintu ebyo bibadde birudde mu Uganda n'abasumba bamu nga bamanyi nti bw'oyogera bw'otyo oba otegeeza oli naye ne babinyigiriza. Ebikola bino ebyokugamba nti omuntu agenda mu counseling amusumba n'amukwatirayo bibadde birudde mu Uganda, abantu babimanyi naye era abannamawulire babinyigiriza. Ebyokugamba nti nno omuntu afera abantu ng'akola ebyamagero ebyobulimba alaga abantu nti yaye ayina amaanyi, kati bw'amala okulaga nti ayina amaanyi n'alyoka kugamba nti goba oyagala amaanyi gano n'ebyamagero bino jangu mu kasenge osasule omusumba emitwalo 2 akusabire. Really amaanyi ge yakulaze sigage tagalina yafeze ekyamagero oli najja ne yeegwisa bwati oba najja naga nti ndaba mukama nkolede ekyamagero naye nga yamusasudde ssente okwogera ekyo, kati amaanyi ge yakulaze tagalina. Okay, kakati na bino byakusuubiza tabirina naye gwe akwagalako emitwalo 10 egya baasa kati nakugeta service neggwa nakola ekyo enkeera nakola ekyo emyaka 15. Kati fe tuvuddeyo tugamba Uganda mwegendereza amakanisa bwe gatyo gabafera bufezi nakubajjako birala. Ate olw'okuba bano abasajja abasumba abaferi beetaaga nabo okwekuuma. Omanyi gye balaga tebasobola kugenda wa Katonda mbw abakuumi bagenda mbasamize kubanga bakimanyi omusingi gwabwe mukyamu. Kati wabayagala okwekuuma nga gamba wayi bano abasajja benfeze nabo bayinza okunyiigira ne bankola ekirala, kati naye yenywereza mbasamize. Kyovula aba basamize n'abasumba bano abaferi balina obumu obw'enjawulo era bakwata omusajja lumu n'agamba nti bannange bino ebitundu ebyekyama abasumba b'omu Kampala wano ab'amaanyi be babinsaba tukolagana ffenna. Omusajja oyo kati ali luzira bamukwata omusango gwamusinga ne musamize munne, musumba ne musamize munne omusango gwamusinga. So byenjogerako biri documented. Lumu mwawulira omwogezi omu owa poliisi oba ow'ekitongole kikesi ng'agenda agamba nti bino bye boogera obutambi tebuliiyo, bagamba nti kanisa simanyi abasumba abamu bafere batwala ettaka ly'abantu lwa bwereere barepinga abaana bakola n'emisango. Oyo omwogezi wa gavumenti n'agamba nti ebyo tebiriiyo, bannayuganda mukimanyi nti gyebiri. Era omusajja oyo simanyi lwaki yayogera bwatyo, alina okuddamu alina okuddamu n'ategeeza bannayuganda lwaki yayogera ekyo, kubanga mwe mukimanyi n'empuliziganya endala zaali zikyogeddeko. Kati ate ne BBC olupapula oba empuliziganya television
oba broadcast company etali ya wano yavuddeyo nekola investigation yeyaayo mu Uganda, era olutambi lwabwe lwavuddeyo ku lunaku lwennyini lutandika ku Crusade nga tuva wano genda. Tetwamanya lupapula luno, batubuulira nako tetubimanyi, naffe we are surprised, naffe twewuunya bwewuunya nga akatambi kaviriddeyo mu kaseera kaako. Kaakati ogenda okwekanga nga mazima ddala Bannayuganda okusinziira ku bye twalaba mu katambi ako, yes, basaddaaka abantu nga beeyita basumba. Mu Bannayuganda bwe mulina ekibwetere batta abantu mu ngeri ennene y'ekikungo nga beeyita basumba. Bannayuganda they've been abused, okay, olw'abantu bano abeeyita abasumba. Bano si basumba b'abalokole, beeyita bweyisi, era njagala Uganda ekimanye. So n'olw'ensonga eyo abantu beenyigira mu bubaka Mukama bw'atuwadde. Ogenda mu region n'ofuna abasumba 98 ku 100 nga beenyigidde mu lukuŋŋaana lwe lumu. Ekyo si kitono, kubanga singa message yaffe Mukama gye yatuwa tebajagala era tebandijenyigiddemu. So kikulaga nti Uganda ekooye okulabanga obulokole bulinnyirirwa olw'abasajja bano ababu hijacking, ababuwamba ne babwagala bulabike mu ngeri endala mu maaso g'abantu. Olwo sitaani abakifunamu nabo bwe bakifunamu. Ekyokubiri, Uganda yetegese okulaba nga revival ekomawo, revival ku level zonna, revival mu mwoyo, revival mu maka, revival socially mu bitundu, ate ne revival mu ya ssente. Bwe tugenda okubuulira enjiri eno ekwatako ebyo byonna, obulamu obw'omwoyo, obulamu obw'amaka, obulamu obwa ssente. Kati Uganda yetegese, kyovula abantu bajja. Tetugenda bugenzi kubuulira njiri mulokoke, muddeyo, mu bwavu. No, tutwala ne banna banka etuwerekerako n'esomesa abantu engeri bayinza okuva mu bwavu. Emisana wano tukutulamu abantu mu bitundu mu groups zaabwe. Abavubuka wano ne tubasomesa okuva mu bwavu n'okulekeraawo okola emisango. Tubambaza tutya, tubatendeka tutya okufuna emirimu egyabwe. Ne tuza abafumbo wano, domestic violence tumukoze tutya, obufumbo bunaasobola butya okuwona. Ne tuva wano tutegeka abantu, abasajja tubategeka, abakyala tubategeka, ne twogera ku bya ssente n'obulamu obulala bwonna. Ndowooza kati Uganda eyagala kulabanga obulokole buli relevant nga bugasa, so si kugasa genda mu ggulu kokka, wabula n'okugasa obulamu bwaffe obwa bulijjo. Yensonga lwaki olaba nti abantu bajjumbira obubaka Mukama bwe yatuwadde, kubanga bubanga full package. Ate nga tusomesa omuntu engeri gy'ayinza okuwangula ku parish level, ku sub county level ne level ezigenda waggulu. Ekisembayo ekyokuna, balaba obumu bw'ekkanisa. Zino crusade ziraga obumu bw'ekkanisa, kubanga tetugendayo fefeka nga Christian Life Church, tugendayo n'abaweereza abalala abali notable, abamanyiddwa mu Uganda, abakulembeze b'eggwanga. Ne tuyimirira ku kituuti kye kimu. Bano abantu abagamba abalokole tebali kimu, tebali bumu, ekyo kiggwaawo, kubanga balaba ffenna nga tugenze mu bumu. Bano abakulembeze be tutwala okubuulira wamu naffe, nabo balina enkuŋŋaana enene ze bakola, balina ekitundu ekinene kye bazannya mu Uganda ne mu bulokole. Bwe bayimirira ng'abakadde b'ekkanisa abaweereddwa ekitiibwa, ne tubeera ku kituuti kye kimu, ne tuweereza abantu, nze nsaba, ono abuulira, nze mbuulira, ono asaba, ono ayamba, ku kituuti kye kimu. Ate enkeera ne basaasaana okusomesa abantu ab'enjawulo. It's a perfect display of unity. Kwe kulaga obumu obw'enjawulo obutabangawo mu Uganda. Era kino kye kisoose okulaba nga crusade emu tebulirwa muntu omu, kulaba nga crusade bwegwa w'amaanyi yekka, wabula nga buli muntu aweereddwa omukisa okuba nga agabana okusinziira ku Mukama ky'abamuwadde. So twebaza Mukama nti olunaku olupya lutandise. Crusade zigenda kubeera 14, emu yawedde, ate yawedde mu buwanguzi. Tukkiriza nti we tunaamalirako Uganda yonna nga ekitundu kimu ekyokuna, akota ekitundu kimu ekyokuna ekye Uganda kyonna tukikutteko, Katonda ng'akikutteko, obubaka nga bugenze mu bantu abo,
era nga tusuubira okudda obujja okwenjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nza commentinga nnyo ku bigambo by'abantu kuba mbadde sibiwulira bulungi era simanyi kibadde kigenda mu maaso, naye kyenjagala okugamba kiri kimu. Olutalo lwe tulwana lusinga omuntu okwogera ekigambo n'oli ekigambo. Olutalo lw'abalokole lukyasinze kwe kulwanyisa bannabbi b'obulimba, abasajja abafere abakozesa amaanyi ga sitaani, amaanyi ga Illuminati n'amaanyi g'okusalako ebitundu by'abantu ebyekyama okufuna amaanyi gaabwe, n'abo abakabasanya abavubuka nga babakola ebintu babavuga empanka abaana abato. Ekyo kye fundamental reason and message that we need to resonate. Omuntu bwakugamba nti nze sisobola kusabira bantu ne bawona okujjako nga maze kabasanya n'okusodomizinga omwana omuto, that is concerning to us as pastors. Ekyo kye kisinga obukulu. Naye ogamba omuntu kino nakiri, ebyo bigambo ebitalina foundation. Naye ekikulu kye kino, oli musumba ateredde, oli musumba omutuufu, oli musumba asigala ku mulamwa, abantu bakatonda tobabuza, ekyo gwe mulamwa omunene. Oli muntu ayamba amaka okulaakulana, oli muntu ayamba obufumbo okutebenkera, oba wava ku mulamwa, ekyo kisinga obukulu. Buli musumba omutuufu ateekwa okuba n'omusumba we gwakkiririza amulungamya. Weetaaga okubanga waliwo eyakuzaala mu Katonda mu njiri n'akusomesa n'akulungamya n'akusindika okukola ekkanisa. That's how the setup is. Buli musumba alinayo senior pastor we gwatunuulira. Abamu abasumba bakola fraternities, abalala bakola obumu obw'enjawulo, nga mu bumu obwo mulimu disciplinary measures ze baateekamu. Naye ekibi, abasumba b'osinga okulaba nga bavudde ku mulamwa tebalina abawabula, so bo babuvaamu obumu bwabwe tebabwagala, n'afuna ekintu kye kyavuga nga ye yekka yekka. Kati awe wava ebizibu ate nga tosobola mukaka kubanga ye aba amanyi omutima gwe. Omusumba omufere ye aba amanyi nti bwe naagenda mu basajja bali bajja kumbuuza ebibuuzo, nze kanneetandikirewo ekintu kyange. Kati yafuuka mukama w'ekintu kye, yafuuka omu yekka ali ku mutwe. Kati mu ngeri efaanaganako bwetyo obulokole ne buba nga buli deprived, kubanga obulokole is not an institution, it's a faith. Kati kyova olaba twetaaga ngana ate twetaaga n'obumu bwe tusobola okwa subscribinga mu so singa obumu obw'amateeka naye ng'obumu obw'abooluganda ne tuba nga tusobola okulungamya abantu ab'enjawulo. Bw'onoondagayo omuntu yenna avudde ku mulamwa era ojja kundaga nti ye yekka yenna nnyini kintu kye yakivuga. Kati awo balina otuyamba abantu abo baddala ali ku mulamwa alina okweyamba n'abantu n'abayamba okubanga afuuka ekitundu kya obumu obw'enjawulo. Ffe tetusobola kuba na bumu ng'obwa paapa, obumu obwa Anglican Church reporting somewhere mu England n'ebirala. Tetusobola kuba ekyo kubanga obuweereza bwaffe obumu buli individual osaba Mukama n'akulungama n'akuwa omukisa okutandika ekintu kubanga olabye obwetaavu. Kiraba olaba obwetaavu bw'ekyalo kyo gye wakulira, abantu tewali kanisa, balokose tebalinayo balaga, n'otandika mu mutima omulungi. Naye oteekwa okuba nga olina gy'ova. Kati gwe gy'oveeyo mu kanisa yewa, musumba we yaani, wakulira waani, olina okusigala nga omuwa ekitiibwa era olina okusigala nga owulira kuva gy'ali osobola okutambulira mu mulamwa. So awe twagala okugambira abasumba basigale mu bumu obw'enjawulo basobole okubeera accountable. Siyinza kukakasa nti nze ngenda okuleeta revival oba n'okudda obujja kubanga ffe tuweereza ne tusaba Mukama n'akola. Naye region 14 bwe zinaggweerayo nzikiriza nti statistics w'abantu bameka abalokole mu Uganda ejja kuba ekyuse, percentage wise ejja kuba ekyuse. Nzikiriza nti obumenyi bw'emisango mu Uganda statistically bujja kuba bukendeera kubanga abantu bangi mitwalo na mitwalo bagenda kulokoka. Nzikiriza nti welfare y'abantu oba obulamu bwabwe obwa bulijjo obwa ssente
economically bugenda kuba bukyuse kubanga tugenda kubanga tubambazza n'ebintu ebyetaaga okuba nabyo n'okumanya okusobola okubanga bava mu bwavu. Nzikiriza nti bannabi b'obulimba abamu mu Kampala bayinza obutasobola kuddamu kukola nkuŋŋaana mu bitundu ebyo kubanga abantu babakyawa nnyo era bakooye okubbibwa n'okutwalibwa advantage of. So bintu bingi ebiyinza okukyuka naye Katonda ultimately yaleeta ebivaamu ffe tusiga nsigo Mukama n'atonyesa enkuba ebibala ne bijja n'amakungula yagagera. Buli omusala omusumba avuma omusumba gwe mubuuzo ekibuuzo gwoteredde kubanga abamu tebateredde. Tebateredde abamu. So sooka obuuze ekibuuzo ekyo, we will address other things later.